jako akawuwo. AIGP Jesse Kamunwanwere ngono yavunaanyizibwa ku by'emirimu mu poliisi alabudde ebitongole by'okwerinda okozesa obulungi yunifoomu zaabwe kubanga ze zijjayo obulungi ekifaananyi ky'okukuuma bannayuganda ko n'ebintu byabwe. In the soldiers' uniform, their helmet, blah blah blah, the trousers, the belt. But so during basic training, service members must learn everything there is to know about their uniform. Okulabula kuno akoledde ku lutikko y'omutukuvu Paul Namirembe mu kutikkira abavubuka aba Boys and Girls Brigade abatendeka empisa n'okubuulira enjiri ya Kristo mu nkola ey'ekisirikale ng'omukolo guno gukoleddwa omulabirizi w'e Namirembe the Right Reverend Wilberforce Kityoluwalira. N'amazima era n'obuyingivu obuvunaanyizibwa buno obw'omukwasibwa gw'obulabirizi era n'ekkanisa ya Kristo yonna. Jeno Kamunwanwere nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ku lwa Jeno Abel Kandiho mu kwogera kwe akuutidde ab'ebyokwerinda bonna omuli ne Boys and Girls Brigade okuba n'empisa kubanga mu byokwerinda empisa kikulu nga talina mpisa ate nga akozesa maanyi awatali kussa mu magezi guba musango. That a force without discipline is more or less a mob. It's no longer force. Where each person does what he wants without concern of others. In an organization, from a civilized state, a football team, to a group of troops, depends on group cooperation. And cooperation cannot be achieved without discipline. Asabye ekkanisa okukolaganira wamu n'ab'ebyokwerinda nga kyakuyamba nnyo n'okunyweza obumu. This is because you are the eyes of the Boys and Girls Brigade ministry. As leaders, you are expected to know where you are going first. Omulabirizi Kityoluwalira alabudde bannayuganda ku kirwadde eki COVID-19 nga bwe kyakomyewo era n'abasaba okuddamu okukozesa ebintu nga masiki wamu n'okunaaba mu ngalo. Waliwo ekiseera ekyatuuka kati Mukama weebale nnyo weebalire ddala era tukyagenda maaso n'okumwebaza tutyo tubiseeko bisubi naye tubiseeko tundubaali. Mukama yeebazibwe era kakati awo tubadde tutambulira awo abalala nga n'ebya masiki bakyabiriko n'okunaaba ennyo mu ngalo oba oliawo nga bigenda biddirira ne sanitayiza tuzikozesa nga nazo oba oliawo zigenda ziddirira ennaku nga bbiri batugambye nti bizeeru. Akulira abakulembeze ba Boys and Girls Brigade abakulembeddwamu Kashagire Dante babakuutidde okuba n'empisa okulembeza Katonda wamu n'okwekuuma. Tukwaza oba tukulembeza objective yaffe ey'okubunyisa ekigambo kya Mukama mu nsi yonna, advancement of Christ's kingdom throughout the world, and promotion of the habits of obedience, reverence, discipline, self-respect, self-control, and a sense of responsibility. Oluvannyuma Samuel Elia yambaziddwa amayinja agalaga ng'omukulembeze wa Boys and Brigade omujja era n'akwasibwa ebikozesebwa ng'akabonero ak'okumuwa obuyinza. Tuyitibwa okuweereza obw'enjawulo. N'abakulembeze abawummudde nga bakulembeddwamu Samuel Mutego batubuulidde ebimu ku bituukiddwako n'okusoomozebwa kwe basanze. Waliwo obukugu bwe twetaaga okuba nabwo ng'abantu ate nga tusobola okufuna mu Boys and Girls Brigade, okugaziya emirimu gy'ekibiina, okubuulira enjiri bwe kiba nga kyetaagisizza okujoogera n'emimwa. Kabiike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.